tuli ku protest vote etumbuse protest vote kanoonye kakuume kalonde naye akalangirira ye tebamwogerako kanoonye kakuume bagamba ti kabale kabanje naye akalangirira kakati tebali naye protest vote honali bukiki kwezi olina ebintu byonzizaamu njagala abantu babitegere kubanga bijja kututabula emitwe ebyo byonna ebyogerwako kanoonye kakuume kabale kabanje tebibeera mu protest vote kangezeeko okugondeza abantu ekintu kye bayita protest vote. Protest vote ye mulonzi okukola ekintu ekiri opposite ku byasuubirwa okukola. Yes. Ekyo kitegeerekeka. Protest vote kankiddemu ye mulonzi okukola ekintu ekiri opposite ku byasuubirwa okukola. Kati bw'omuga nti kanoonye takanoonya. Bw'omuga nti kakuume takakuuma ye protest vote. Bw'omuga nti kabanje takabanja kuba ye protest vote. Simanyi oba abakyogero manyi mu Uganda abaasoma baafuna ettima. Yes. Ate abataasoma ne bafuna obujja. Tayagala kumanya kyatamanyi, ono eyasoma tayagala kimubuulira. So sangayo abadiguli protest vote kanoonye kakuumi naye ng'akimanyi. Protest vote basebo ne bannyabo. Kale oyisobola okuba nga tokimanyi kuba ne diguli si kye kikulu. Ye mulonzi okugenda okulonda n'akola ekiri opposite ku ekyo kyateekeddwa okukola. Noga nti bannange mulonzi ateekeddwa okunoonya akalulu n'atakanoonya. Omulonzi ateekeddwa okukuuma akalulu n'atakakuuma. Omulonzi ateekeddwa okubanja akalulu nga babadde bakabba n'atakabanja. Mu bufunze kwe kukazira. Ye protest vote. Kuzira kalulu. Kati abagamba protest vote mutegeeza nti bemuga nti mukakuume tebalina kakuuma. Baba ino kakuuma. So temugenda mu protest vote munoonya akalulu mukakuume bwe mumala okakuuma nga mumaze okakuba mukabale bwabaawo akabba mukabanje. Temugenda mu protest vote mukole kye mulina kukola. Protest vote kwe kola ekiri opposite. Kankuwe ekyokulabirako ekirala. Ye mulonzi ow'ekibiina ki NUP okulonda ow'NRM. Ye protest vote. Ye ow'NRM ate okulonda ow'NUP. Kakati basebo ne bannyaba abatimba ebipande nti protest vote. Otegeeza abawagizi bwe balonde mulala. Ekigezo tetubitegeera butegeera. Obujega singa buneezinga mu byobufuzi bya Uganda nga bwe bwekutte ebifo mu kiseera kino. Njagala okubategeeza Museveni ajja tufuga emyaka emirala 4 ne bwali baafudde. Obujega bwe bwekutte ebifo. Gwe omuntu ayagala okuwangula. Ate ogamba otya abantu nti gwe omuwagizi wange genda mu protest vote. Protest vote kwe kulonda opposite. Abo bagizi bakwezo manyi kye bamukoze. Ate bonna balonze Kasibante. Protest vote. Abakasibante manyi kye bakoze. Ate bonna balonze kwezi. So protest vote is just to go opposite the normal, the ordinary. Ekiri ordinary noonya akalulu tokanoonya. Kati ekyo kiri protest vote. Naye nze njagala baga temugenda mu protest vote. Bwe twagala okuwangula Museveni. Abatamwagala munoonya akalulu mu kakube mu kakuume bwe mulaba wakabba mumukwate mumukoleko. Protest vote kitegeeza opposite temumukwata temukanoonya temukakuba mu bufunze ekiri worst kwe mubeera nga ekiri worst kye bayita protest vote ye opposition okulonda ate owa Museveni. Kati nze ekyo sikyagala. Lwekyo bannange nze tombuulira bya protest vote. Abogera babitegeera n'abaabire tatubabimanyi. Obujega obwekutte ebifo mu kisaawe ky'ebyobufuzi senga bugenda bwe buto emyaka emirala 3. Museveni ajja tufugaana including after his death. Abenga yakulembera. Atana akyagaweza mu bulamu. Atakyagaweza. Mutabani we yajja kugakwata. Naye bwe tugenda n'obujega buno gwate ogamba otya abantu nti express protest vote. Protest vote kwe kola ekiri opposite. Era abagamba atimba ebipande nti mulondeze owa protest vote oba otegeeza mulonda nvuganya. Kyemuze temunnonda. Era abantu abanaakwata ekyo bagenda kulonda abavuganya bano abataddeko ebyo protest vote. Bannange mutegeere kusoma kubuzaabuzibwa olwe yatadde muno obutwa kiki. Abantu baagala kubabuulira kituufu. Kati bino banyiize
kati gomanyi nti protestive vote kale atayagala kubulira kituufu gwokimanyi olowooza nti protestive vote kwe kulonda n'okuuma akalulungu okuuma kwoyo g'owagira. Protestive vote either okayuza either obutalonda. Protestive vote ojja, you must come and do something on the ballot. Wakiri okukatta notikinga babiri protestive vote noga nti bannange nze ndi wa gundi naye tukawadde gundi abantu ne beewunya ne baga nti omusajja ono awangula atya kapere wa wano. So mwerangirirako bwa kapere. Protestive vote olonda omuntu atagasa noga nti bannange besimyewo mukaaga naye atagasa mulimu kazanyirizi naye abantu gwe bawadde mwerangirirako muti abantu benda babeetaddeko ebipande nga muli bavunaanyizibwa nti protestive vote mutegeera waliwo atabategeeza naye mwe mulowooza nti munaakwata nsinjega so mu bitundu gye mwesimbye teri bategeevu aba protestive vote. Era njagala abantu mukole kino, omuntu bw'alemera ku kya protestive vote mulonde opposite kyaba ayagala ebipande babikubi nabateekako ababuuze nti bannange abantu bange nze mbadde ate ne mutampa nti tuprotestinga abantu bano bategeere protestive vote is to do otherwise. So bw'ogamba abantu nti protestive vote oba otegeeza temumpa two things. One, oba otegeeza nti nze mujega kwegamba omuntu the least expected to win. Lwaki omuntu yalibadde the least tubadde mu kadulu k'ekawempe wano nga mulimu omusajja muyita Nsereko Moses. Kati protestive vote ereeta bw'atyo gwewa akalulu ekyo kitegeeza wano baga nti ye nalukola omusajja looya nti atuwadde mu protestive vote nti lwaki nti ate looya ye yatugamba kubanga protestive vote kitegeeza kugamba abantu bo nti mulonde opposite. That is one. Ekyokubiri kubaga nti bannenze kapere. So mwerangirirako nti muba kapere. Why that? Lwaki mwetta character assassination? So okimanyi nti abantu tebamanyiddeeko ddala protestive vote kyekitegeeza ate ne bakama baffe ababagamba nabo tebakimanyi oluusi tebakitegeera. Anti kati ensi erina ettima nakugambye mu kutandika abasomye baafuna ettima gye bakkubira nabo baafuuka bafere mu byobufuzi. Kati ate abatasomye ne beekolako obujja nti akwata n'ekintu kyabadde awulye naga nti owaayo olaba dokita yakyogedde ndowooza kituufu. Protestive vote, my friend, is to vote opposite. So abantu bali mu kudonatinga bifo byaffe nga babiwa NRM kuba osanga opposition ataddeko protestive vote oba otegeeza nti mulonda atalinze ani gwogabira ekifo oba otegeeza nti akange mukatte oba otegeeza nti temukakuuma omuntu wa protesting abeeraawo oba kyeba kibayagadde okuleeta okubuzaabuza abantu manyiwe abaana abo nabo si bangu mu bintu by'okujegewaza abantu bakwata kisooka. Tunatambula mu mbeera y'obujegewavu efaanana bweti Museveni ajja tufuga ne mu kufa kwe. Mpulira protestive vote ne mpulira olulimi lwange nga lunkayirira nange ategeera nonziza mu mboozi ezo era gw'obinderedde okubyogera agenda mu protestive vote simanyi naye teyataddeyo mpapula ewa ekavule yateekayo. Lwaki tateekayo? Yateekayo banaakamumma bummi naye nti ali mu protestive vote ate nga y'omu ku bayivu be tulina. Gambye nti protestive vote kitegeeza kola opposite. Ate kakati nange ligamba kubanga Sseggona munywanyiiwo naye bw'abanga tasobola kubuulira bantu bano protestive vote kyekitegeeza naye olowooza ng'omuyivu tabajegewazizza ate ye mubaka waabwe musomesa waabwe yakola constitution ng'erimu protestive vote ate tunaagamba tuze bana babijja ate Sseggona tomuzza mu level bwetu naawe. Sseggona alina kubeera sekuyitale jeno wa UN omutwalamu ebyo bwe bityo. Munange okimanyi nti emitwe abantu kati bwe batuuka wali emitwe gifiira ddala. Nedda sebo si bonna. Naye omuntu eyaleeta ekintu kye bayita protestive vote akyambaza abantu oli mubi. Nkubuulira gwe ky'otegeeza oteeka okuba okimanyi ateeka okuba nga omu ku bayivu ayinza nakuba Lubongoya nga yakireeta sekuyitale jeno abeera n'amaanyi. Kakati gwe omulala ayagala tiketi eyo oba onookola ki? Ateekwa kuba Lubongoya.
ng'abaleetedde Lubongoya ekipya. obuzizza abantu baffe abaawano naye simanyi wammwe nabo babuza bwoti. Abajege wazizza Lubongoya nnyo naye simanyi oba newaabwe ababuza bwati. ate anaabajjawo ewaabwe ayaga nti embalala ne bwatakuba bipande kasita yeesimbawo n'aga nti ye ekyamulemesa okwesimbawo eri bw'oyogera bajja munyiigira nti waliwo abanyiiga bw'oyogera ku NRM Museveni akunyiigira tayagala munyiiza eri ewaabwe embalala ngeri bw'ogyogerako ekibi. Nakuga nti wateekwa okubaawo ekkobaane. Lwaki abantu balera lenkuwa sinaliyo emu gye ndowooza lwaki abantu bano abasobola okuwangula ewaabwe ate bajja wano ebifo bino ne batandika okusindikiriza abaana ba wano babiveemu. Baakizuula eno ndowooza yange era sirina buzibu muntu agiwakanya nti Museveni ebitundu ebimulonda tabikulaakulanya kati ne bagaana ewaabwe okutogera enkulaakulana. Ekyokubiri ne bakizuula nti agenda kuddamu ayitemu. Yate gwe bw'otandika okugamba abantu protestive voting obaga kukola opposite ku ky'obagamba oba osuubira ki? Protestive vote kukubiriza mulonzi kukola opposite. Protestive vote aleeta bajega. Protestive vote okulonda okuwedde bamukola abalonzi kiri spontaneous. Abalonzi ne baga nti tutubuulira tetwagala kumanya. Ne balonda Kapere ng'agenda mu palamenti balina kumuwandiikira kapapula bamala okukasoma n'afuluma ne banne be bazzeemu ku byayogedde tabiwulira kuba tabitegeera. Eyo protestive vote. So mwerangirirako nti tuleeta bakapere. Mukyerangirirako bakyerangiriddeko ate banakyerangirirako ebiri honarebo ne ku gundi ya Lubongoya kwekiri ndozera kinaabeeramu byetegereze nnyo. Lubongoya ayinza okiteekako ye. Abantu bano si basiru balina be baagala kujegewaza. Protestive vote is to vote opposite. You deal with the ballot paper in an opposite way. Omulonzi alina ekiri expected of him or her okukola. Kalulu kalonde bulungi, londa gw'oyagala, kazingeko, teeka mu bokisi. Beerawo, kakuume, mu kabale, gatta. Ekyo kiri expected kyekisuubirwa mu mulonzi. Kati ali ku protestive vote ebyo abikola opposite. Olw'okuba nti tebatuula kikyakukola omu bw'atuuka mu kalulu ayuza kayuze n'azinga n'ateeka mu box. Omulala n'abutiikinga bonna abeesimbyewo 7 n'ateeka mu box. Omulala n'atabaako yonna yenna gw'atiikinze n'ateeka mu box. Omulala n'agamba ku 7 guno ani Kapere. Naga nti Kapere ye gundi naga nze gwe mpadde. Ne mwewunye ne muga nti omusajja gundi wano ate yafunye wa kalulu. Ne baga nti ye ninako omusajja omu mu 96 nalondera waffe eyo Katuuso Buziga Makindye West. Kati omusajja omu bamuyitanga Bendikito Kiwanuka. Ye yakola ku kye bayita protestive vote gye mmanyi. Bendikito Kiwanuka twagezaako mukuyega mu biseera ebyo nga alabika n'okumutuuma erinnya bambe bamutuuma kitaawe yamutuuma olw'omugenzi Beni Kiwanuka. Era yasigaza obusungu obwa Beni Kiwanuka. Kati bwe kituuka mu kulonda kwa 96 tuli ku Semwogerere ye era teyafunawo makulu. Ndoza n'alabanga era gwe bajja okubba. Ne mu kinaana era atunyumizanga ebyaliwo mu kinaana. Kati tutuuka ku ballot paper tetwamanya kyataddeko tukimanya tubala. Nze nali polling assistant owa bamuyita polling assistant owa Dr. Semwogerere. Kakati tugenda okubala nga akalu tukajja mu nti kafu. Naye yali tamanyi twamuganga nti abantu we bali basirise busirisi. Olubagenda obujjayo. Nga Museveni afunye 17 Semwogerere afunyewo 99 nga tetumuli wala. Kati mwafaamu obululu bubiri akake n'akalako ko kaali kafunga oli yalonda bonna naye yali ku protestive vote. Kati akoono yateekawo Bendikito Kiwanuka. Ye n'amweterawo n'atiikinga n'otiikinga. Kati ate agenda okulaba nga tukateeka mu invalidi. Naye nga ate abadde musajja wa Semwogerere. Kati ajjanga aga nti bannange kange ti era nze ndi wa Semwogerere. Omumatiza nti wakase. Omumatiza nti tekabalwa.
ng'atuga nti naawe ommanyi gwe mwana gwo ommanyi bulijjo mbadde temujje wange nga mbabuulira ebyafaayo byange naye ng'akalulu akasse era ataddeko bulungi bendi ye kandeetuwe yali Bendikito Kiwanuka kati eyo ye protestive vote so abakubiriza abantu protestive vote mubagamba kukola biri opposite bannange omusajja era nga muyita mukadde wange yanyigira ebbanga lyonna nanga nti baana mwe mwankola bubi akalulu kange mwe mwakatta temwekwasa temwamusomesa ngeri gye bakalondamu nedda ssebo kye yakola bakiyita eyo ye protestive vote ekikola akigenderedde Bendikito Kiwanuka tabeerangako ku ballot paper ya 96 ye yamweteerako era n'amutiikinga kati protestive vote bwatu bwakola abantu bemukubiriza okugenda mu protestive vote mujja kwewuunya ebivuddeyo bwanaabanga babikutte nga bwe mubitegeeza mujja kusangako amannya agateesimbyewo nga gawatiikingiddwa mujja kusanga abatiikinze emirundi nga 9 anti kakati mujja kusanga bakozeseza abamu bakozesa n'obubonero obutakkirizibwa kati olwo kyetaaga abantu nga honali bakasiba nti kyokola wano ne mubasomesa bulungi kiki ekyokukola ku protestive vote ne batta obululu njagala ontegeere bulungi anti njagala kati anti obasomese nti engeri ebo gye bettanira protestive vote ngeri ki gye balina okukalondamu muve ku protestive vote ate gye bagobyeko akalulu ke tutaddemu ssente luli kati nga nupu yasonda akawumbi kamu n'ekitundu ng'ogaba abantu nti mukatte ate bakibaagala ssente z'abantu z'obaggyeko ziba za kutta kalulu muve ku protestive vote mugende munoonye akalulu muwagire abantu bammwe era mubatuuse ku lunaku lw'okulonda mubalonde akalulu mukakuume paka bwe bakalangirira temukola biri opposite protestive vote kwe kukola ebiri opposite ebyo nga bwe mbikugambye okola biri opposite oteekawo n'ataliiwo gwe n'omutiikinga abaliwo 6 bonna n'obatiikinga oba n'otiikingako 2 noba otiikingako 2 oba okasse temutta bululu protestive vote kutta bululu otuwabudde ensi bw'eneegendera mu bujega bwegendeegenderamu kati Museveni ne mukufajja tufuga omumazeemu amaanyi kati eyo nga tuvuddeyo sente za iPod waziwulidde eza Electoral Commission zeegaba buli kibiina bagenda kiwa obukadde obuwumbi 7 ekirina ababaka mu paliamenti simanyi oba ne bino ebyammwe ebya DF bagenda biwayo ku kasente ate ffe tuli ki bagamba bibiina byabufuzi ffe ekyaffe kyabayeekera buli kibiina ekitegeeza ekiregisita tekigenda kufuna ssente etteeka ligamba buli ekibiina ekirina ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ffe tulina 4 waliyo n'ekibadde n'omu nga kifuna kati kitegeeza bano ababaka abakyuse bafuuse ba bibiina bino ate bakyuse kulaga mu buyeekera kati kitegeeza olwedde mu ADF erinayo ababaka erina okufuna ssente bana n'omu abadde afuna kiki kati muyinayo bana ekitegeeza ssente za Electoral Commission ku mulundi guno mu quarters zonna mugenda kuba nga mufuna tuzirinze waliwo ensonga lwaki omuwi w'omusolo yagamba ekisooka ssente ezo zamuwi wa musolo ekyokubiri bino bateekawo iPod biki mu mawanga gonna ekibiina kiba institution ya ggwanga kitongole kya ggwanga bwe ekibiina ekyagala okugenda mu buyinza ng'olwaleero etteeka likugira ekibiina ky'obufuzi okufuna obukadde obusukka mu 4 okuva ebweru olowooza nti kigenda kutalaaga disitulikiti 146 kitya nga tekirina ssente era nawuliddeyo n'abagamba bo tebagenda zijjayo nawulidde abanuupu bagambye mbu bo tebagenda zijjayo kwe kutandikawo fundraising system eyo kati ate ziri ze batutte zo bagenda kuzikomyawo ziriwo bakatwala obuwumbi 30 buli mwaka badde batwala obuwumbi 5 mu obukadde 5.7 billion shillings obuwumbi 5 mu obukadde 7 ezo bazitwala tebananyiiga nti nga Museveni tannatandika kuba mubi obanga iPod teriiwo so obusungu bwabwe butandikirawa butandikidde ndoza ku zino zibagenda okugaba buzinombi zitya zino zibagenda okubagabanyiza ezifuuse eddembi ku mulundi guno anti zitya bannyonnyola ki omanye ebimu bye nawulidde kwegamba twetaaga bannange okubeeramu mu kiraasi abantu bano babadde bajjayo ssente bulijjo onutopo okujja ku babaka baabwe buli omwaka kadde buli mwezi bwe bukadde 12 buli mwaka ezo zibadde ziva waani wa President Museveni
budget y'eggwanga goloza ani agikola ne minister wa finance agisoma ku lwa president yabanyiniye era kyovola nti buli asooka n'ateekawo bate tulina kye tuyita state of the nation address a week before then n'akola budget speech ku lunaku lwa okusoma budget oli amusomera nsomera ebeera yiye kati sente ezivaamu nga bwe tutamwagala zifuuka ddi embi loopo olunaku lumu alina obukadde 7 obuddukanya ofiisi ye alina n'ezebbaasa bukadde nga 7 sente nga mpitirivu olwo zo simbi ezo simbi omanyi ab'emmamba edda oluvannyuma baagufuula mubala gwabwe endowooza baagambanga nti tebalya mmamba ne bagamba naye ate amazzi mwebeera nga ggwe muganywa ne batandika obbayeeya nti sirya mmamba amazzi nywa abantu nga tebalabawo njawulo nti mwaliriridde ddala kubanga emmamba ganerekenga naye ekyo lwali lujeregerero lw'Abaganda. So nze njagala ekibiina kireete kye kinnyonnyola ekikiga nti kati tekigenda zitwala era akawunti yakyo ebenzi nkalu bwe kivuganya azeddize kituga nti olwo kikoze strategy ennene emujjako okuzira sente eyo nayo strategy emujjako njagala gitegeera kuba wano wonna nga tetunatuuka ku campaign ate kibadde kizirya ate tutuuse wano ate kidde ebbali yazitwale olwaleero atalaaga Uganda yonna agenda akuba opposition ku ssente y'omusolo etteeka ate lye ziwa ebibiina state funding of political parties oba abantu bagitegeera batya yali making of abantu nga Dr. omugenzi Paulo Kawanga Semogere n'abalala abaatuula nti tunagenda tutya democratic ng'ebibiina ebivuganya gavumenti byo birina kutuula ne biyisa akabbaawo byo byavu nga gye bivuganya eri mu state sente z'eggwanga zeekozesa ne bagamba edda tufuneeyo state funding yamulujjudde yamuteeka ebeere ng'ebibiina bisobola okufuna sente kakati bano babadde in total for the last 4 years nuupu yakatwala obuwumbi 30 golooza ezazimba ekibiina kyayo yazijjawa era yazijja mu gavumenti kakati ne baga nti kakati ate tetugenda zitwala kuba batugambye nti ate tulina okutuula ne gavumenti IPOD is interparty organization kitegeeza buli kibiina gavumenti bweba erina ekibiina kyeyita NRM buli lwogamba interparty organization dialogue kijjamu kati ensonga ezimu ze baleeta nti tumala kuteesa bamala kutabaana kibi nnyo bakwata abaana baffe bangi bamu baganda baffe abala bannyinaffe abavundira mu makomera kakati weebuuza ebibuuzo bibiri ekisooka ate boogenda okuteesaako babate ate balina bata ogenda oteese kubanga ate eri gyewanditeeserezza ne babata folamu gye bakubadde ogenda okuteesa babate ate oga nti mumala bata nzi gye nteese sikitegeera bannange tulina enkolayo yanjawulo nnyo teyali badde yanjawulo naye mutukaluubiriza bannange mumala kuta abaana ne tujja tuteesa waliwo ekiri fundamento ng'okuta abaana abo Isirayiri ne Palestine beba mawanga gasinga okwewalana mu nsi yonna kwata omu akwate ku mwana wa munne owulire emmanduso y'olutalo either olutalo okunyooka bwe babala nti tetujja kusobola bajjayo negotiations nga zino ezabaddewo wano ne baga nti abalala bazze bavunda abalaba nti atugamba okuteesa fe tetuteesa weesiga kooti ate naye bwegira nti ate ya Museveni weesiga kooti nti gye waleka oteeseewo Museveni amaze mu nsi muno emyaka 40 nga ye president tewali wadde omulamuzi asinga obukadde nga si yamulonze kakati omuntu bamukutte politically talina musango baana abo tebalina musango bakanyiyamba bonna yabalonze bonna n'abakaddiye ne boolaba abavaako yabalonze nga tamanyi kye bayita myaka 40 okyalinawo omulamuzi w'obote g'omanyi bonna yabalonze kakati so yakulowoozesa nti abaana bo balekeeyo ffe tujja bajjirayo mu kooti oyo tasobola so ensi eno tulina kusacrificingayo so naffe ebintu biri bibiri opposite ya dialogue mukono kukasuka mukono ye opposite olaba wano tutudde tunyumya senga
ebyo bitulema tulina kwekasuka mukono okuva wano naye katojjaga nti atuuze eddakiika bwezi tutuveewo kubanga tuli muki naye bwe kibanga tewaliiwo ekyo mukono gwe gutujjawo abakulu baleeta mukono oba bagenda kuleeta mukono tunagamba ki ffe kyetwagala kujjayo baana kubanga ne Seggirinya ne Alan Sewanyana be baavaayo abakulu banyiiga nnyo ne babuuza nti muvaayo mutya kirabika baali baleeta mukono era Seggirinya bwe yagenda ku kitebe okweyanjula omukulu yagenda Gombe abo abaana beekweka weekses nga basiikuulidde embwa zibalume weekses Seggirinya ne Sewanyana ng'ekibeekwesa lwakuva mu kkomera abakulu tebasiimye weekses mu bufunze banyiza abakulembeze b'ekibiina igwe tewabamanya nabalaba nga banyiivu waliwo awo gwe baali bakutte yakoma kolodi Kampala ne bamuta oyo bamwaniveiringa ku kitebe naye baali bamaze omwaka mu kkomera nga bali ku mada tewaali kubaniveiringa mwavuddeyo mutya onkakasa nti abakulu waliwo enteekateeka ya mukono awatali ekyo ebintu biri bisatu ekisooka kyekya kkooti naye nze nga bwe ndaba asiba yawozesa ogambye emyaka 10 ne bwolaba nga omulamuzi kasita baga nti oyo yali tayalinga Museveni yaba yamulonda Obote n'Amini bonna baafa nalabye gundi batandise okugaba bukedde olwaleero afulumiza amawulire ng'agamba nti no nupu etandise okugaba kaadi neŋŋamba nti kaadi zitandise okugabwa nindaba musajja wange Ssejjembe ono yali ssentebe wa LC yokutaano era ssentebe wa LC yokutaano ow'empigi nga bamukubye ekijji lwa bubbi kyokka yabadde ati empigi awo ninawo akakwate kyokka ate yabadde atembeta Sharon Mulungi Sharon Mulungi ajjayo Teddy Temulanda ajjayo Namboze bajjayo Teddy Namboze ajjayo Teddy Namboze ate Temulanda yali luddawa Temulanda era babadde ku ngulu nnyo ne Sharon awo Temulanda yaliko naye omubaka twali naye ne togikwatako nga we NRM yagaana ogikwatako mukazi wattu oyo yalwana nnyo yaliwa NRM niye yalwana Temulanda kaakati mu kiseera kino tolaba kya munno n'okigaya mu kiseera kino tulina Saala Temulanda ne tubeera ne Teddy Namboze Sharon Mulungi aleeteddwa enkambi ye yaguddemu obuzibu kubanga kakati baali bamuwa Ssejjembe amutembeye ng'agenda amutambuza mu disitulikiti ono mulungi ono muyiri engera erinnya lye kakati awo ndowooza oba waliyo eyakola akazuguzugu ne bakola mu kunoonyereza ku mukulu ssentebe wa LC yokutaano ng'agenda kuvuganya Nsibambi Mawokota South ne bamukuba ekijji Temulanda ono nalabye amabukedde amulinyisizza ndabye nti no mu bantu abasinga abatunuulirwa okuweebwa akalulu empigi Temulanda nnamba emu analysis ki gy'omuwaako byoyogedde bye nsobola okugamba tebwabanga ono abadde atambula n'oli abantu oluusi suspect bamutwalanga ddala ekituufu ate ng'aba suspect until proved guilty bagamba mbulira gw'otambula naye nkubulira empisa zo awo Temulanda wayinza okuba nga atambula kubanga alinya nti nakulaze egundize emmwanyi prices bwe zirinya just one ekire ky'enkuba eki kimu aga nti kati omusana ne gumala ennaku ezo baga nti owaayi guyinza okuba guzize muzigule mangu beeyi n'erinnya kakati n'ebyo bwe biri ekitegeeza nti nno okukwatibwa kwa Ssejjembe okumutwala mu kkomero olw'obubbi kisudde akalulu ka gundi ka Sharon Mulungi nga bagamba nti wagamba nti Oluganda talumanyi Ssejjembe bw'abanga yabadde alumwogerera ng'ali mu kkomera asobola kwogera ki kati bagenda kukola bati anti rating erinnyo ngambye nti Temulanda nti kati yali waggulu Teddy Namboze bamulanga kiye okuba nti no rating eri wansi bani yakola anti nalabye bukedde nga Temulanda kati gwe kulembeza ate muno mutogikwatako yagana okukanya naba NRM era teyagikwatako ne bamwogerako ebirungi ebiyitirivu yakolera ekitundu yakolera district yakola bino yakola biri Sharon Mulungi ne Sala Namboze ne Teddy Namboze bigenda bitya
gomanye ebyempigi naye nze kyensobola okuga nti Temulanda nali naye mu paalamenti yali atya nga bwayimirirawo ayimirira abantu bangi batuddukako twatandika nabo okutogikwatako gye twagenda okumalira nga badduse ate omusajja ajja kundaba bubi nti ate yankubidde essimu ekiro Temulanda oyo naaga essimu yange nagijjako yagijjako eggolo limu lunaku lumu kati omukulu teyamutegeera nti nno teyagiwagira ate teyamutegeera ekyamumisa olaba yeekulubeesaayo naye ebyo byebyamwe byempigi musajja we yeeyaze ku ttaka bali mwezo yeeyaze ku ttaka ng'asoosotola eddiizi olimanyi yeeyaze ku ttaka kuli okweyala sikulabanga kakati ekyo ningamba nti bane musajja atuuse waliwo yatugambye nti kuli okugulu kwabadde ku mulumu okumu kuno engeri gye bakusalako mukye kyamwalizza okweyala nenga nti buli alina okugulu okumu yeeyala bweyazi kakati bali mwezi ekikolwa kye yakola kati ebintu waliwo ebintu ebyo ebiri physical n'ebitali physical nze ttaka nalaba yalyeyalako dda atya nti bali mwezi aviira mufumbiro mufumbiro avudde ebusoga atwale ekifo kya Nsubuga ate bali mwezi ne bamulimba nti anonye kyalukwago anti ali mu protestive vote nze ndaba ettaka yalyeyalako dda mu mwala by'ekipya yalyeyalako dda nze ndaba lyeyalako lisinga eryo lye yafukamidde of course bwe yeeyala ku liri bali mwezi kyasigazza ku ttaka levu bambi ate kalimu n'envi n'okukolerera obuvunaanyizibwa ku kitebe bali mwezi ebyobufuzi bya 2026 yabyejja mudda kati byasigazza awazimba CV yakusigala ku kitebe ng'alinawo kifo anti gwe bawadde n'obuvunaanyizibwa okuwandiika aba fundraising ebyo byasobola okusigalamu bali mwezi olunaku lwe yakwata ekifo kye n'akiwa omusajja avudde ebusogga ng'anoonya nnyumba wakupangisa atandika okukola campaign nze ettaka lyeyalamu nalabadde nedda kwegamba yeevulungula mu bitoomi bino byabadde kale byekito ekya bulijjo ekito ekya bulijjo ne bakutuuza nga gwe bali mwezi Nsubuga ne bagaa nti mufumbiro aze ekifo kiveemu n'ogaa nti batange mu kitwale waliwo olowooza okweyala okusinga ekyo kyewalabye yannawulire n'abamuwolereza nti nedda simanyi yabadde asaba busabi asaba ate agenda wa Bobi Wine wasaba Bobi Wine faaza kati ebyo bye byammwe basobola okubuzaabuza bali mwezo yeeyaladde ekifo kye yakola okuwaayo ekifo kyaffe fe ab'omu Buganda tukiyita kyaffe n'akiwaayo nga ne bamubuzaabuza n'agenda gy'atali gy'atasobola kuwangula 5%. Yeeyaladde ku ttaka, in fact yeeyala mu nnyanja. Bannange. Bino byabadde bya kito ekya bulijjo. Bali mu ezo naawe ate nalabye nga kalidde ku ttaka. Ebyo biwalabye kiri kye kisinga obukulu. Bali mu ezo ne bamujja Nakawa senior. Yabadde agenda okulembera ebisanja ebibiri. Obwa mayor is local government leadership. Yes. Kifo kinene. Naye ate ali ku kiri omala nakulaba gwenkirekera yani Lukwago ffe twamperereza it took us a month. Okumuga nti twetaaga ekifo ky'obwa road mayor wano tukisigaze bajja kitwala abajega. Tukiwanirire. Munjija mu parliament gyenkyusizza amateeka teyakyusa limu teyakyusa abiri. Erimuga nti ogakyusizza naye twagala ojje wano. Otuyambe. Ekifo kino amateeka ogamanyi accountability issues nyingi ziri mu legal form. Era omulimu agukoze 10 ku 10. Kakati gwani bali mwezo ekiki ekifo ky'oline Nakawa n'okikwata n'okiwa sikuba nti mwana muto sikuba nti naye musajja watu akyali kapere naye nga bakumatizza avudde n'eri ng'amanyi ng'engeri gyaliko meya ng'amanyi local government bwe baŋŋamba local government wa ye nyina ajja kuga ne bwe yabeerere Nakawa ng'ate obuyinza buli ku state hall